okusaba nga kuwedde abakkiriza mu kkanisa SDA ku kyalo Buseye bakuŋŋaanye nate okufuna ekyemisana kye bataategedde nti kyandivaamu ebitukula. Bwe bagenze eka ekyabaaniriza kulumwa lubuto okusesema omutwe n'ebirala. Nga mundi bubino ate n'empewo yangema natandika okusesema kwidukana byasiyo twakubire kuba netubonera ababaire mu mbeera abantu nabo kukyakibonera twaba nga tuli kutegeera batutera mu maadi batera mu mmere aye nga kyokuba ngeri yabalya ku mmere aye nkaye tibalwala etegeeza batutera mu maadi kuba amaadi nzegenwako namafumbe kale bananga abandi gebanwako kiboneka mutede yatutera mu maadi. Ku ssaawa ng'emu ez'akawungeezi emberenge yagaze ne baddusibwa mu ddwaliro okumanya omutawaana kwe guva. Twafunye abalwaire 8 abeje ni embeera oba kyete presentation yateeberezebwa okuba nga baliira emmere erimu obukyafu kyetweta food poisoning. Baabaleese bali mu mbeera mbi naye kati bagenda bakuba ku matu. Boona bali kutereera ni bana babiri ababeera obubi bali bulungi era tusuubira nti mu ssaawa eddiraku 24 tuyinza okusobola okubasiibula boona. Okusinziira ku Fred Kiyuba omu ku bagoberezi mu kkanisa eno, guno si gwe mulundi ogusoose abantu okuweebwa obutwa. Buno bwe tufunye guno guli bamulondebwa ku 3 atufuna obuzibu buno ogundi ogwasooka ekyo kibiseeko ku emyaka ayi guno ogubaire mu mwaka ogw'oguwaire famire ya Mwami Matege wali ku Busiya bagiteramu obutwa. Mu Busoga wano waliwo abantu aboneka nti emirinano gikonagana so tulijja okukizuulanga wano waliwo kuku kubagana ey'ekifo kino ni mwene kifo kino ni ba neighbors nti oba oli awo omuntu atanaba kuboneka nti azuulibwa yagira yaboneka nti ata mu maadi ag'abantu abali bakunganye baza okusaba bajja kujja ku kyamisana baboneka nti bafuna ekirwaire ekyo eky'olubuto. Abantu 20 ababadde mu kkanisa 12 ku bo balidde emmere yokka era tebafunye buzibu bwonna naye 8 abanywedde amazzi be bali ku bitanda.